asuubiza groups bbiri ate aboogerako directly. For example, oyina suratu Tawba aya 72 atugamba nti wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ila al-akhir al-aya. Kati eyo aya olaba nga Allah ayogera bulungi nti yasuubiza Allah ng'asuubiza baani al-mu'minina, najjayo abasajja ng'aboogedde mu kitendo kyabwe nti mu'minina abakkiriza abasajja, naye n'agattako wal mu'minaati n'abakyala n'aboogerako kiriyalesi nti ate babulidde omwo omanya omusajja kitegeeza mukyala na musajja ye wano Allah abijjayo bulungi. Bwe tutuuka ku nsonga ng'okusikira mu suratu Nisa si yeyogera ku bintu by'okusikira ebyo. Mu suratu Nisa Allah bw'aba ayogera ku ky'okusikira alaga nti abakyala abaami n'abakyala basikira. Lirijali nasibu. So ajjayo aya eyo ng'eraga nti barijal balina omugabo ne bannisa nabo balina omugabo. Aba alaga clearly nti talina waasosodde. Kino rights y'omukyala etandika 1908. Olwo nga bali bamaze okwekalakaasa bakooye obbanyigiriza si nti muntu yatuula awo n'aga bambi abakyala bano katuba nedda. Abakyala basooka kuvaayo ne beekalakaasa nga bakooye obbanyigiriza. Naye wano Quran yava dda nga Allah already yalegislatinga ayenkanya abakyala n'abaami. Tewali njawulo. Ayawula mu buvunaanyizibwa naye in terms of rights n'ebinaavaawo nga tutuuse mu akhira tewali njawulo wakati waki wa mukyala na mwami. Bwe tulaba ku sayidi ey'okubonereza mu suratu Mu'minuun oba Nuuru, kati suratu I think suratu Nuuru kati kibereko wano katini Allah ayogera ku kyeki n'atuuka ku ki suratu Nuuru. Ayogera kyeki n'atuuka ku bantu abakoze obwenzi babakole ki. Aya yakubiri agamba nti azaniyatu suratu Nuuru azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jalda. Olaba bwajjeeyo zaniyatu, of course wano yatandika na mukyala naye n'ayogera n'omwami kiriyale nti wazaani. Kati bwe yawa instruction y'okkuba n'akyawula bulungi nti mukube buli omu kubo, so si mubakube embooko 100. Olwo abantu batandika okudibetinga embooko ezo 10 zitegeeza buli omu oba tukole hafu. Yagamba kulu wahid minuhuma. So n'olwekyo pete tulinayo story eyo eri mu systems endala. Omukyala kiriyale yagenze n'akola decision neyegatta n'omwami ne babonereza akatono omwami mbu yabuzaabuziza oli kati awabukakanya omukyala obanga alaga nti ye musiru ali awo wakubuzaabuzibwa. Nedda fe obusiraamu bumuteekako obuvunaanyizibwa. Oli muntu mukulu osobola okwesalirawo. N'olwekyo bwe tunaaba tusanze nga mukoze embeera enkyamu mwembi tubabonereza. Ate olaba nga interesting Allah teyayawula embooko ezo nti omukyala bamukube 5 oli 10. Olanga faalu ziba 10 ku bombi, tebayawulawo kuki ku mukyala. Kati nekikulaga nti mu system y'obusiraamu ffe tetulinaawo nnyo mbeera eyo yakuza basajja wali ne tubakuza ne tubawa buli kimu abakyala ne tubaleka. Nedda. Era mu history kumpi y'ensi yonna obusiraamu bwe bwasooka okuvaayo very clearly ne bulegislatinga ku mukyala okuba n'emmaali eyiye nga ate moreover agifunye tagikoleredde ye maali y'okusikira.
nti mu kusikira omukyala for the first time yafuna share ng'eri guaranteed by Allah ye yennyini. Kati ate interestingly ffe mu sisitimu y'Obusiraamu omukyala tetumutikka buvunaanyizibwa bwa kwerabirira mu bulamu bwe bwonna wonna okuggyako ng'afiiriddwa abantu be bonna. Ffe tetuyinaayo mbeera ng'omukyala yeerabirira. Omuwala bw'azaalibwa nga muto ani amulabirira? Taata. Bw'atuuka Amiri n'amuwasa, Amiri ng'asitula obuvunaanyizibwa bwa taata gw'omwami. So kitegeeza era omukyala asigala alabirirwa. Awo tugambe paka lwalifa. Ne bw'aba avuddeyo addayo waki? Wa taata. Singa taata aba afudde, baganda b'abalenzi be balina omulabirira. Ffe tetulinayo keesi nti omukyala ali awo abonaabona na kwerabirira mu mateeka g'Obusiraamu. Ate banene abakyala kanezimbira kati nekolera byange. Kati anti olw'ensi okubanga yayonooneka abantu banyigiriza bannaabwe, abakyala bambi ne balowooza nti basobola okwenunula bayo okwekolera. Unfortunately empuyira bakiyimbira abasajja ennaku zino baagala muntu ng'alina kasente. Bw'olaba ekisajja ekitali serious nga kigamba kyagala ssente z'oggwa omukyala nga kigifudde part of budget, kubanga Amiri osobola okuba nga gw'olina budget yo yawedde dda oli mu kulwana nayo, omukyala n'aleeta emitwalo 2 n'agyongeramu. Of course kikusanyusa, naye tosobola kubeera awo nga gwe oli mu kubala olinze za mukyala obeera toli serious, kubanga oli talina buvunaanyizibwa bwa kukulabirira gwe olina obuvunaanyizibwa bw'omulabirira. Bw'akwata kamaali ke n'akuwa, alhamdulillah, naye tobeera awo ng'obaze n'okubala nti ajja kuleetayo emitwalo 2 twongereko. Okiraba? So n'olwekyo omukyala already olw'okuba ya Allah teyamutonda na mubiri mugumu nnyo nga guno ogwaffe, yamuwonya ekizibu ekyo ekiri mu kwerabirira. Era n'amuwa garanti y'okulabirirwa akuroosa obulamu bwe bwonna paka lwafa. Tetulinayo mbeera okuggyako nga ddala omuntu agweseza ba relatives nga yeerabirira yekka. Alina okuba nga alina abantu abamulabirira, ate and mainly basajja. Kyovula nga bwe tutuuka eno mu mbeera y'okusikira, Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Nisaa bw'aba atuwa ebipimo by'abakyala bye balina okufuna versus abaami, omulaba nga Allah avaayo n'awa abaami dabo abakyala, lirijali mithlu haddil unthayayini, omulenzi oba omusajja afuna share ye eri mu kifaananyi kya shares 2 ez'abakyala. Kati omuntu atafuddeeyo kwanalayizinga lwaki omukyala ono baamuwa shares 2, manya baamuwa half, omusajja ne bamuwa ziri shares. Jjukira twakugambye nti omukyala ye teyeerabirira mu mbeera z'Obusiraamu entuufu. Kati bwe tutuuka wano mu kugabana ebintu nga taata afudde, for example, omuwala bamukwata ne bamuwa half y'abalenzi. Kati omuntu ayanguyiza okwogera ennyo alowooza nti olwo bamusedde, kumbe eyo half yiye yakweriira nga bw'ayagala. Bano basigala balina omulabirira ate ku zino ze baabawadde. Okiraba? Bano bakyayina omugugu gw'omulabirira. Kati ye eri half ye gy'afunye ne bw'agikolamu nviiri oba n'agitambulamu nga bw'ayagala, temulina complaining oba kubyogerako, ziri ssente ze zakwekoleramu by'ayagala. Bw'aveeyo ng'amaze okuzikola by'ayagala, alina okukomawo ne mumulabirira. Ky'obola nga babawadde abo musobole okuba nga mufunako excess ey'okulabirira omukyalo ono. Okiraba? Kubanga cultures endala na bano bw'olaba bayina eno international women's already tukirabe nti yava mu kunyigiriza abakyala ne batuuka ne bakowa ne bavaayo ne beekalakaasa. Kati olunaku olwo lwa March nga 8 ne balukuza mu 1910 nga basinziira ku bali abeekalakaasa luli. Naye nga amawanga gwe gw'olaba galinga agatiisatiisa mbu
gegatunulira ennyo eddembe ly'abakyala. Abakyala mu Amerika olowooza baali balonda mu kalulu? Kankunoonyeze gwe wano ddi lwe baatandika okulonda. Nga tebanaaba wa right eronda. Tebakkirizibwanga. Mulimu ebintu bye batakkirizibwanga kukola. Tebakkirizibwanga kulonda. Boolaba abo, wallahi kyewuunyisa. Bakkirizibwa okutandika okulonda mu 1920, sinadda nnyo. Up to 1920 bo tebeenyigiranga mu bululu nga baba balanga abantu abatannawera kutuuka kukola decision ani agenda kufuga ggwanga. Naye bw'olaba ssaawa eno nga bavumirira obusiraamu nga bye bavumirira nno bintu bya butaliimu. Omuntu n'ayambala hijaabu ne bakompuliininga mbu bamunyigiriza bamukasa okwambala by'atayagala. Bannange kati ate bamukaka batya okwambala by'atayagala? Wawo omuntu ayinza okukaka omuntu okwambala ebintu by'atayagala? Obijjamu teri asobola kukunyigiriza nti yambala bino. Kati oli ayambadde akasikaati akampi mbwolwo ye ali fuli okwambala kyayagala. Bw'oba oli fuli kubanga amiri bwe tugamba nti omuntu ali fuli okulya kyayagala mu restaurant, tasobola kulya mmere y'emu mwaka mulamba n'akwata n'omulala oyo tuba tugamba nti akyali fuli. Aba takyali fuli. Ali fuli gwe tusanga leero alidde muceere, enkya wuyo katogo, luli n'alya ku ttooke. Kitegeeza nti freedom eno agikozesa n'agenda nga alyalyako kino na kiri. Naye kati gwe ayambala mini omwaka mulamba nga toyina mwadde n'olunaku lw'olumu lw'oyambadde sikaati mpanvu, osobola otulimba nti oli fuli? Toli fuli. Waliwo ekintu ekikunyigiriza ekikukako okwambala bw'otyo. Otherwise waali badde okyusakyusa yo n'oyambala oluwanvu, enkya n'oddayo mu mini, luli n'oyambala ekitengi. Kugamba variety eyo ye natural state y'omuntu. Kati ffe mu busiraamu tugamba omukyala wa designingibwa ng'oli kugamba ng'olina okwewunda kungi nnyo ku mubiri gwo compared ku baami. Ng'okwewunda okwo kulina omugaso lwaki Allah yakukuwa. Kubanga ye Allah yennyini atugamba wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Meaning Allah ya designing omukyala oyo, omwami ono asobole omufunamu emirembe. Kugamba ensinga emaze okutaagula omukyala ono kyekifaananyi ky'olabako n'ofuna kugamba obuweerero n'ogamba kangira nga nkyaliwo, obulamu tebunnaggwawo. Kati n'olwekyo design ye since erimu embeera y'okusanyusa, kati tuba tumubikka asobole okuba nga ki ng'asanyusaako abo baasaana okusanyusa, sigenda ng'asanyusa nsi yonna. Ye reason lwaki alagirwa na bulagira okwambala ki hijaabu. Naye ng'amulagira yandi si bantu banne, abamulagira ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ebyo byonna bikulaga obusiraamu butunuulira omukyala ne bumuwa ekitiibwa kye nga bwe kiri. Mu mawanga agamu mu Europe naddala nga Bufalansa eyo n'amawanga amalala nga Bungereza, bo baalinga omukyala tebamubala nga muntu mulamba, era nga bamukaka okwongerako erinnya ly'omusajja ku linnya lye. Bw'oba oli muwala muto oyongerako erinnya lya taatawo, bw'otalyongerako tebakubala, toyi muntu mulamba. Olina okwongerako erinnya lya taatawo nga tonaakufumbirwa. Bw'ofumbirwa ng'oyongerako erinnya lya bbaawo, kati yaba afuuse completing factor. Era ky'ova olaba nga nze principally sikkiriza bakyala kuteeka linnya lyange ku gaabwe nga mbawasizza, kubanga kikolwa ky'abantu b'onoonefu b'omu western abaali bagezaako okukakkanya omukyala nga balinga abalaga nti omukyala teyeemalirira yekka. Ndowooza yalinga sayini eraga nti katono omukyala mufumbo. Si kya identity. Kati lwaki ate identity eri one sided? Nze omusajja saagala kumanyika nti nange ndi mufumbo. Lwaki nange seeteekako linnya? Nze ne nfuuka Ssekalema Nassanga, then ye Nassanga n'afuuka Nassanga Ssekalema. Bwe byali badde bwe tuba nga ddala tugezaako okubalansinga, naye bajjanga sayidi eno ku mwami
okujjuuliriza oli omukyala kwabo mu mateeka gaabwe nga tebamubala nga muntu mulamba kyobalanga olw'okuba bano abantu abagenda mu Amerika baava eri mu Europe era olanga nabo baatwala emyaka n'emyaka nga tebakkiriza bakyala kulonda tebamukkiriza nti muntu mulamba asaana okwenyigira mu bintu by'okusalawo ddala ani anaafuga eggwanga. Naye ffe mu busiraamu ebyo byonna already weebiri birikkirira tetulina anywhere we tujjiramu omukyala tumuggyamu ne tumusonyiwa bintu bitakwatagana na bubumbwa bwe. Mu jihaadi omukyala tetumukaka kukola jihaadi kubanga obubumbwa bwe si bwakulwana ntalo, naye ate tetumugaana. Tetukola ki? Tetumugaana. Era tumanyi nti for example mu lutalo lwa Ahzaabu jjukira baasima empuku ennene, in fact oluwonko lunene around Madina nga beeziyiza abasajja abaali bazze nga bavudde mu Buwarabu bwonna bazze kumalawo basiraamu. Kati abakyala balina we baabatereka somewhere kubakuumira awo bo tebalina kugenda eri ku feesi nga balabe. Abasajja ne basigala eri nga balindwa mulabe yenna anaasala oluwonko olwo. Kati baba bali awo abakyala eri mu quarters zaabwe ekisajja ekimu ku balabe oba kyayitawa ne kibatuukako. Kati baali ne sahaba omu bamuyita Hassan bun Thabit, yalinga mutontomi nnyo wa nabbi nga gaabo bawulira nga bali board basaana moral boost nga kyakola, naye yali tayagala nnyo bintu byakulwana ebyo era nga ye asigala eno ng'agamba akuuma ki bakyala. Kale ekisajja kijja kituuka eno abakyala gye bali, Hassan ng'ogamba alina kyasobola okukikolako ekisajja. Era omu ku bakyala yali Ramla n'asituka n'agenda n'alwana n'ekisajja paka lwe yakitta. Kakiba kikulaga nti at a time of need omukyala asobola okuvaayo na participate nga mutwala tetumugaana, naye nga principally tuba tumusonyiye kubanga obwo si bwe bubumbwa bwe n'obuvunaanyizibwa bwe tebuli sayidi eyo. So ffe obusiraamu we twawulira nti tutunuulira obubumbwa bw'ono omuntu ne tumuwa emirimu egisaana egikwatagana n'obubumbwa bwe, kati awo omuntu walowooleza nti olwo tuba tusosodde ekintu ekitali kituufu kubanga emibiri gino gya njawulo. Kati omuntu ajja kukulaga nti naye ggwe tolambangayo abakyala bakola emirimu abasajja gye bagamba mbwe gyawe tosangayo omukyala ng'akanika emmotoka. Kati already statement eyo yokka eraga nti general tayi suppose kanika mmotoka eyo. Kubanga singa kyadde ennomo gwe bw'osanga omusajja ng'akanika emmotoka osobola okwekanga n'omukuba n'ebifaananyi n'ogenda mu bantu. Lwaki okuba mukyala? Kitegeeza nti si kyekisuubirwa, naye ate asobola okugenda n'agikanika, naye tetuddawo ne tusanyuka nnyo nti omukyala ennaku zino basobola okukanika. Nedda, kirina kubanga kigudde mu abnormality okumuteekako obuzito obwo obutakwatagana na mubiri gwe engeri gye guli designed, kubanga ebyo ebintu ebirimu okusitula agantu agazito anaki tebikwatagana na bubumbwa bwa mubiri gwa mukyala engeri gye guli designed. Okuggyako nga tumututte mu engineering oli atali mu kusitula bintu. For example mukyala tewali kimugaana ku supervisinga site ya kuzimba ng'aliwo nga engineer nga yalagira bulagizi wano mumenyewo wano mutereze. Ekyo tetulinaako buzibu kubanga tekirina wekikontanira na bubumbwa bwe ng'omuntu. So principally ffe mu busiraamu tetwencouraginga nnyo mukyala kwenyigira mu bintu ate ebitakwatagana na mbeera ze mu maanyi, mbeera ze mu kikula kye ng'omukyala n'ebintu byonna nga bwe biri. Kati kyotugamba nti mu mirimu omukyala gy'asobola okukola mulimu obusiraamu bwakirambika bulungi nti mulimu emirimu egy'omusajja n'egy'omukyala. Kati generally formula ebwo obusiraamu budiiringa na formula. Formula kola omulimu gwonna kasita gubeera nga gukwatagana n'obubumbwa bwo era tekugenda kukosa. Kati omukyala sobola kulinnya waggulu kuwanika nju. Kati bw'obanga
okulinnya waggulu eyo kijja kuleetera abasajja okulaba ebifo ku mubiri gwe ebitali suppose kulabwa ng'awo tukugaana. Anti kati yo omusajja talina kye bagenda kulaba olidde ali mu mpale y'abasajja eya bulijjo. Oli ayinza okugamba okay kiba kitegeeza omukyala agenda kukola ki kwambala empale ng'ey'abasajja. Kati ate oba ofunye problem n'amateeka olidde agagaana okwefaanaanyiriza. Omusajja tebakukkiriza kwambala ngoye z'abakazi n'omukazi tebamukkiriza kwambala ngoye za kati togezaako kutuukiriza kino baye ate okumenya amateeka amalala. Then ekirala kyeky'obwetaavu, waliwo obwetaavu. Bwe tutuuka ku kaalo omukyala yategeera okusereka ki ennyumba. Abasajja abaliwo bonna tebabimanyi. Kati awo obwetaavu babuzze era awo tuyiye engeri gy'anaayambukayo eyo waggulu nga teyeeweebudde n'atuukiriza kiri ky'alina nga kyanjawulo. Kubanga tetubeera rigidi nnyo ate ne tumugaana okukola ekintu nti lwakuba ajja kwewubula ng'ate nidwe naye nidwe bwe bateriiwo basajja 10 bwe bali basobola okwambukayo eri waggulu ate tuba tetulina nnyo reason lwaki tukola ki tukwata ate omukyala tumuteeke mu kintu kugamba ekitatuuka na mbeera ze ng'omuntu nti lwakuba tugezaako okulaga nti naye akisobola. Si nti buli ky'osobola okikole. Nedda. Kati gwe tosobola kuluma mbwa, osobola ogiruma amannyo gayina naye bwe bakusanga oli awo oli mu jjuluma si kya buntu. So n'olwekyo tufuba kutuukiriza nti bw'Omusiraamu principal eno mu mateeka ga shariya gonna Allah atunuulira abantu bombi nga benkana. Era mu aya zonna wasuubiza ejjana atugamba mu'minina wal mu'minaati qanitina wal qanitaati hafidhina. Bonna atulaga nti ajja kuwa empeera nga tewali njawulo wakati w'abasajja n'abakyala. So n'olwekyo ffe Abasiraamu number 1 buli olutuuka olunaku nga luno ffe tetwenyigira nnyo mu katemba oyo kubanga ffe already system eyaffe ya balancing wadde ate etukakatako okutuukiriza. Ffe tetugoberera systems za mu nsi eno kubanga tewali agenda zitubanja. Naye ate ziri eza shariya bagenda zikubanja. So n'olwekyo gwe kiba kyetaaga n'oddayo n'ofumiitiriza kutunula abasajja bano abaateekayo olunaku luno enniya yaabwe yali ki nti abakyala baali bayitirizza okunyigirizibwa ne babateerawo olunaku luno nti tujjukirenga nti abakyala basaana okuweebwa chance. Mu mawanga mangi nnyo abakyala babasasula ssente endala ku baami ku mirimu gye bakola. Osanga yinginiya omukyala bamuwa 7,000 omwami bamuwa miliyoni. Kati okwo kwe kunyigiriza. Ffe mu Busiraamu ate ebyo tetubikkiriza. Ffe tetwawula abantu nti olw'okuba ono omukyala oli mwami ne tubawa wages za njawulo. Nedda. Ffe as long as title y'emu n'emirimu gye gimu ffe tetwawula nti ate ono omukyala ate ono mwami. So nga ate up to now bakyala until recently wano abakyala abazannya omupiira w'ebigere mu America baali bakyalwana kulaba nti babasasula ssente zimu n'abasajja. Ate nga liigi zaabwe nazo zibeera mu ssente bantu basasula. Neera okunyigiriza kuli okukyali mu bwongo bwa societies ezitannakula bulungi era abasigala banoonya engeri gye bamunyigiriza naye nga bamulimbalimba eno ne bamuteerawo olunaku ne bakubaawo zibbandi naye ng'eri wansi bakyamunyigiriza tebamuwa chance kubanga akola ki ng'avaayo n'akola ebintu bye ng'omuntu era nga takolebwa mu mbeera ya kunyigiriza.